Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Nnaku olwo njagadde tutunuulire eddagala eryo. Tugenda kutunuulira eddagala lya mirundi ebiri. Tugenda kutunuulira akanoonya wamu ne kadaali. Waliwo abambuuzizza ebibuuzo ku ddagala eryo. Yasoose yambuuzizza nti akanoonya kalina amaggwa. Akanoonya tekalina maggwa wadde n'akamu. Gwe yakimbuuziza ng'ombuuza nti eddagala eryo lye bayita akanoonya n'ombuuza nti kalina amaggwa. Tekalina maggwa nga bw'okalaba, tekalina maggwa wadde n'akamu. Tekalina maggwa ng'enkuzeemu. N'wabaawo n'omulala n'ombuuza nti ke kamu ne kadaali, nti akanoonya ye kadaali. Kakati eyambuuza ekibuuzo ekyo naawe kankuddemu, akanoonya kanoonya ne kadaali naye kadaali nga bwe tugenda okulaba. Kati ako ke bayita akanoonya nga bw'okalaba. Nabagambye nti akanoonya ako ojja kukasanga okusinga ku nsozi, bumerayo nnyo. N'abamu babulina ewaka ng'ebimuli. Akanoonya ako babulina mu maka ng'ebimuli. Kakati oyo gwe bayita kadaali. Gwe yabuuzizza n'ombuuza nti y'omu ye kadaali, nedda. Kati oyo gwe bayita kadaali wadde nga famire y'emu naye bwawukanamukko. Oyo ye kadaali gw'olaba bw'atyo bw'afaanana ye era wanjawulomukko ku kali. Ekirala ne kadaali talina maggwa era naye kwegamba kaddo kalungi, budde obuweweera bwonna obukwatako tebulina buzibu, tekuli maggwa gagenda kukufumbita lwakuba bwakula ng'obulina amaggwa. Akanoonya ne kadaali bwa njawulo, njagadde mbeere nga mbukulaga wadde nga bwagala okufaanagana. Ndowooza naawe nkuzeemu eyabuuza ekibuuzo ekyo ku nsonga y'akanoonya ng'ombuuza nti ke kadaali. Kadaali y'oyo. Kadaali oyo mukimanyi bulungi, mulungi nnyo, osobola omuteekako ku bizigo, mu bizigo n'obeera ng'omwesiigira mu bizigo mpola mpola oba n'omunaabako. Ate n'ekirala osobola omuteekako mu kamooli. Oyo kadaali omuteekako mu kamooli oba nnyumba oba bizinensi aba ajja kukuyambira ddala okugoba ebintu ebyo ebitali birungi. Ddagala ddungi nnyo. Kadaali ddagala ddungi ate era ne kanoonya, oyo gw'olaba kanoonya naye mulungi, naye ddagala ddungi nnyo era naye osobola omuwanikako mu kamooli naddala mu bizinensi, naawe aba ajja kukuyambako bulungi nnyo okubeera nga kunoonyeza ku bakasitoma. Ate era obeera osobola omunyookezaako bulungi nnyo. Omunyookeza gw'aba agenda okunoonya emirimu, anoonya omuntu akubuzeeko, anoonya ebyo eby'enjawulo. Akanoonya kalungi nnyo, osobola okubeera ng'okanyookeza ku muliro nga bwe naba nnyonnyodde ku vidiyo eyasooseeyo. Ky'oba olaba nti waliwo abambuuzizza ebibuuzo byabwe nga basinziira ku eyo vidiyo eyasooseeyo ey'akanoonya. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbaddamu ababuuzizza ebibuuzo, nsubira mbazzeemu bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.